Ensonga z'omukulu Bba Rema Namakula amanyiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya zikyagendera ddala maaso oba zikyakutte wansi ne waggulu. Enna tumanyi nti wiiki eno yennyini omukulu oba amawulire gabadde gasatulatinga ku social media nga galagira ddala omukulu Dr. Hamza Ssebunya ne ba investor abayindi ab'enjawulo nga batudde ne General Yoweri Tibuhaburwa Museveni nga bagezaako okuteesa kye bayita investment deals oba nga bayina ensonga ze bateesaako ez'okuba nga bateekawo embeera y'okusiga ensimbi mu ggwanga erya Uganda. Amawulire gano mu kusatulatinga gatambula bubi nnyo era to an extent nti waaliwo ka pressure kanene nnyo ku Dr. Hamza Ssebunya okubeera omu ku ba state agency bulijjo be batamanyi. Naye ate ebipya ebizuuse ebiva sides eyo kigambibwa okuba nti omukulu ono Dr. Hamza Ssebunya okugenda mu meeting eno akyaddirira okuba nti ayina eddwaliro lye yaggulawo. Eddwaliro eryo ng'ayagala li specializing mu kuba nga lijjanjaba abakyala n'abaana. Okubanga lijjanjaba abakyala n'abaana era mu mbeera eyo kwe kusalawo okuba nti naye yeegatta ku bano ba investor okuba nga basisinkana General Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Naye ng'ate ekyewuunyisiza bannayuganda bavaayo ne bagamba nti lwaki buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda omukulu General Tibuhaburwa ayina okibeeramu ne we kaba ka bizinesi katono nnyo lwaki aba akeeyingizaamu. Ekibuuzo ekyo olw'ensonga nti omukulu ono Dr. Hamza Ssebunya yaggulawo eddwaliro lye naye ate ekirabika wabadde wakyaliwo embeera mu kuba nti eddwaliro eryo likkirizibwa okukola okusinziira ye kye yali ayagala li specializingemu. So mu mbeera eyo kirabika omukulu ono kwe kusalawo naye agende ne bano ba investor ajenga investor anyonyole Tibuhaburwa ekituufu eddwaliro lye kigenda okukola kirabika afune n'olukusa okubanga akola ekyo kye yali ateekeddwa okukola mu ddwaliro eryo. So naye ng'ate amawulire go gatambulidde ddala. Omanyi bannayuganda essaawa zino abantu baakoowa olw'ebizibu bye bazze bayitamu. Bwe balaba omuntu yenna ng'ate badde bakwagala nnyo ng'ate weesembereza nnyo Tibuhaburwa mwattu oyinza okukijjutuka. So bwe bityo bwe byabadde naye nga Dr. Hamza muyinza obutamupiininga nnyo olw'ensonga nti ka bizinesi ke yalabika ayina engeri gye yali yakasetingamu ng'ate ayina kyagala ospecializingamu naye ng'ate kirabika waliwo abamusimbidde kuuli ng'ayina okusooka okuyita ewoono Tibuhaburwa asobole okuba nga ebintu bye byonna byadda planinze okuba nga eddwaliro eryo ly'abaana n'abakyala bigendera ddala mu maaso. Kale ku Prejan Media nagambye nze nkuwa updates video gimpeere like tusobole okuba nga tweyongerayo osobole okuba nga tosubwa gulire lyonna ligenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda.